Mama yadibadde mu ddwaliro naye. Omusajja ono asangiddwa afudde enkya ya leero kyokka nga abooluganda bagamba nti yagenze okwebaka nga mulamu bulungi. Wabula ku ddwaliro Enyimbwa Health Center 4 omulambo gye gutwaliddwa ebaddeyo katemba anti abasawo bagwesambye okuggyako ab'eŋŋanda ne basabikibwa ne beesitulira omuntu waabwe okumuggyako kabangali ya poliisi ne bamuteeka mu ggwanika. Okusinziira ku booluganda lw'omugenzi, omuntu waabwe tayinza kubanga afudde Ebola kuba abadde n'ekirwadde ky'ensimbu ekibadde kimutawaanya, wabula nga kino tekibataasizza kuba abasawo bakalambidde nti omulambo gubadde gulina okusooka okwekebejjebwa. Ate katubere ku kiwadde tubanye nti yabadde negative. Webeera ngeri positive kitegeeza ate tuba tulina okudda ateeka tukole ki tunoonyereze kubali awaka bonna. Ku ddwaliro Enyimbwa bateekateeka kuzimba kifo we bagenda kukuumirwa abantu abateeberezebwa okubeera n'Ebola. Kati nga tugenda kusettinga wali camp, isolation camp, nga egenda kubeera ngeri divided low risk then high risk clients, and then we shall be also tujja kubeera nga also nga tukola ki nga tugoberera nga tu following up ba clients betu suspecting okubeera nti bakoze eki bafunye contact. Ku mulirwano ku kkomera ly'eggombolola y'Enyimbwa abantu bayimiriziddwa okulambula abasibe. Naye amangu nga maze okufuna ekyunzi ku lwange nasazeewo okulaba nga ngezaako abasibe bano obutagenda bweru kukola nga babadde bakola, basigale munda tube nga twewala abantu okujja wano n'abagenyi tubayimirizza. Mu kibuga Luweero emirimu gitambula kinnawadda era ng'abantu tebalabika kubanga balina kye beekengera kyonna. Batugamba afa ali bombo naye fata tunakumulaba ge mazima amatuufu erekasana. Ne kati nga fa boda naffe tusaba tuyambibwe nnyo tufuna obuzibu tuli beeraliikirivu. Tuvuga abantu tumanyi nti oba balwadde oba oli mulwadde oba oli si mulwadde tumanya. Ku ddwaliro ly'amagye Bombo esangiddwayo ekifo ekyenjawulo nga kati kirimu abalwadde 3 abali mu kwekebejjebwa. Wano mu kibuga ky'e Bombo we wasinga okubeera obweraliikirivu kubanga omuwendo gw'abantu abasinga obungi abakafa bava mu kitundu kino. Guno mulundi gwa kubiri nga Luweero alumbibwa ekirwadde ky'Ebola eyatta omuntu omu omwaka oguwedde. Omuntu akwatidde Ebola aba n'omusujja mungi, asesema, okuddukana ng'avaamu n'omusaayi era nga kittira mu ssaawa 24 zokka. Naye okusinziira ku mawulire ge tulobye, Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu terina na mmotoka zisobola kutuuka mu kifo kino okudduukirira bantu naddala okubasomesa ku bubonero bw'obulwadde buno olwa gavumenti okuzibowa nga yeetegekera olukuŋŋaana lwa Komesa. Mary Nakajunyanzi, WBS TV, Luweero.